Bannakibiina ki NUP balidde Matereke n'abakuumaddembe ababadde bayimiridde mu kkubo mu bitundu by'e Kawempe ey'Omambuka nga bwe baali balagirwa akakiiko k'ebyokulonda so ng'ate bano babadde bateekeddwa ku kuyegera mu Kawempe esooka. Akanyolagano kano kazze oluvannyuma lw'ab'ebyokwerinda okulagira bannakibiina ki NUP okugenda e Komamboga ate gye baali bakuyegeredda olw'okuba ssentebe w'ekibiina ki NRM era omukulembeze w'eggwanga lino General Kaguta Museveni abadde wakubeera mu Kawempe Mbogo ng'akuyegera munna NRM Farida Nambi akalulu nga bino byakakasiddwa amakya g'olunaku olwaleero ssenkagale w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bubaka bwe yayisizza ku mukutu gwa X ekintu nabo kye bagoberedde. Pass here, Uganda police tegenda tumanyirira. General Museveni temugenda tumanyirira n'abantu bo. We've got a right. Wabangoloza nti okulonda nalo tekukyalina mugaso. Then remove elections. Bano ku ssaawa 7 basimbudde ku kisaawe ky'e Komamboga okwolekera ekyebando olwo beegatte ku luguudo oludda e Gayaza era wakati mu kkubo basoose kusinkana bannakibiina ki FDC nga nabo bagenda maaso n'okuyega abalonzi. Wakati nga banaatera okwegatta ku luguudo lw'e Gayaza basanze ebyokwerinda nga binyeezeddwa era mu kwagala okuyisaawo ekifuba amasasi ne tiyagaasi byagenze maaso n'okkubibwa. Mu kavuvuŋŋano kano waliwo abantu abawerako abakwatiddwa nga kwotadde n'abo abakoseddwa oluvannyuma lw'okkubibwa ekiteeberezebwa okubeera essasi so ng'ate n'emmotoka eyakwatidde ekibiina kino bendera Luyimbazi Elias Nalukoola we yakomezeddwa era nga mu kugibwawo ekimotoka kikasiringi kye kyagiggyeewo. Bano olwalemeseddwa okweyongerayo basazeewo baddeyo ku kisaawe era zabadde zoolekera okuwera ssaawa 10 beegatiddwako Joel Ssenyonyi, Robert Kyagulanyi Ssentamu awamu n'ababaka abalala era okuyega abalonzi ne kutandika. Sajja bajja nti tuba tusimbula ssebo pulezidenti ku kitebe ky'NUP ne batuyoolayoola bambadde giravusi ziri nafenna abayita mu bulumi mu drone ezo mujja kuba mutusasudde. Tetulina kyetubagaza Kawempe okujjako okubakuba emiko nga gyaki. Komamboga mwebale kuwagira mwebale nnyo mwebale ddala. Mu kwogerako n'abamu ku bannakibiina kino balaze nnyeeke olw'okufuna okutaataganyizibwa mu nteekateeka z'akakuyege waabwe so ng'ate n'enguudo ze basazeewo okukozesa nazo ne zibalemesebwa. Ngera okutulaga enteekateeka zaabwe ze balina ezitali nnambulukufu eri akalulu kaffe naye ate nga ffe abeetegese twagala bakakasa nti okukuuma akalulu kaffe twakutandika dda. Ttiimu ya National Unity Platform ne Nalukoola ffe tulina abantu era tumanyi bulungi nnyo nti okulonda okugenda okubeerawo ku nnaku z'omwezi nga 13 tugenda kulagako eggwanga lyonna. We twogerera ng'esigadde olunaku lumu olujjuvu abalonzi bakire obubokisi bagende mu maaso n'okulonda omubaka wamu ne kansala mu bitundu bino eno ng'abantu 10 be beesimbyewo ku kifo ky'obubaka bwa palamenti era nga ku bano kuliko Mukiibi Sadaati ng'ono yakwatidde ekibiina ki FDC bendera, Luyimbazi Elias Nalukoola ng'ono akwatidde NUP bendera, Luwemba Luswa Muhammad ng'ono azze ku bwa Namunigina, Mulelwa Hanifa Kaladi nga naye azze ku bwa Namunigina, Nsereko Moses ku bwa Namunigina, Musita Ismail ku kibiina kya People's Progressive Party, Kasacha Henry Mubiru ng'ajjidde ku kaadi eya NUP, Nambi Farida Kigongo ng'akwatidde NRM bendera, Motazinda Mwamodu awamu ne Edward Stanley nga bano nabo bazze ku bwa Namunigina.